Fede tuvuganya naawe. Ogezezzaako nnyo okulaga ensi nti tulina kuvuganya naawe. Tetuvuganya naawe. Era tetulivuganya naawe. Tuvuganya kitaawo so si ggwe. Gw'oli njoka etudde mu kitaawo. Naye nga nnyini njoka ebamala okumuggyawo mbuulira ye enjoka eyinza kulama etya. Ofubye nnyo tukuwa attention. Ofubye nnyo focus tugiteeke ku ggwe. Focus twagiteeka ku kitaawo. Kubanga gwe toyina ky'oli ewatali kitaawo. Situyina maanyi ga kwonoona tulwane ne kitaawo ate tulwane naawe. Ng'ate tukimanyi nti bwe tumaliriza kitaawo automatically gwe toyinza kusigalawo. Tetulwana naawe tonnatuuka kubeera mu position erwana naffe. Gwe amaanyi go gatudde ku buyinza bwa kitaawo. Oli ttabi ku buyinza bwa kitaawo. Kitaawo bwe tumala okumusinsimulayo wansi emirandira automatically naawe obeera omaze okusaanawo. Mbuulira ettabi eryasigala nga liyimiridde ng'omutima maze okugutema. Tetulwana naawe era tonnatuuka ku leva erwana naffe. Bantu bangi abali mu ntalo naye nga bazirimu bokka. Bantu bangi abali mu mpalana naye nga bazirimu bokka. Bw'obeera oli mu lutalo olulimu wekka toluliimu naffe. Bw'obeera oli mu mpalana ogirimu wekka togiriimu naffe. Kitaawo bw'aligenda naawe oliba omaze okukomekkereza. Kakati nnwana ntya nnwanyise ggwe ng'ate kitaawo kw'ojja amaanyi oba kw'osaka amaanyi. Ennyanja kw'ojja amazzi nga ye ekyaliwo. Ennyanja kw'ojja amazzi gye tulina okusaanyaawo automatically gw'ojja kupa ennyonta tujja kukwata kiwedde. Tetulwana naawe. Tetuli mu position erwana naawe. Bw'oba onoonya baakulwana nabo balina kubeera ba Gerard Kiwewa batamiivu banno. Bw'oba onoonya baakulwana nabo noonya bakatooto batamiivu banno. Ffe tuli mu nsonga za ggwanga, tetuli mu nsonga za bbaala. Y'ensonga lwaki otuula mu ofiisi y'eggwanga n'ogiddukanyanga ebbaala, n'ogiddukanyanga ekinywero. Tetulwana naawe. Omutamiivu bw'oba omukooyo okuleekaanira yonoona bbaala mwanywera. Ebbaala mwonywera bagiyita gavumenti ya kitaawo. Bwe tunaamala okusaanyaawo ebbaala mwonywera gye bayita gavumenti ya kitaawo automatically gw'ogenda kumementukanga bbalaafu. Teeka waaga. Tetulwana naawe. Toyina ky'oli, toyina ky'oliba. Y'ensonga lwaki bwe wagaana okutegeerekeka nti omutabani wa Museveni akoze bw'ati, mutabani wa Museveni akoze bw'ati, kubanga wali mu position esobola okwetunda naye ng'amagezi ageetunda togalina. Kwe kujja mu ngeri y'ekitamiivu ngenda batta n'owamba ono n'okuba ono n'otulugunya ono mbw'otundire mu by'ekisiru ssebo. N'eyakutta omwana ku kyalo asobola okubeera n'erinnya naye tabeera na kitiibwa. Gwe bw'oba oyo yakutiibwa, okutiibwa n'ekitiibwa bya njawulo. Tujja kukulaga abaana nti oganye okunaaba mpita omusezi. Bw'oba oyagala kutiibwa, okutiibwa kutegeeza ekyo. Tujja kukulaganga bantu tujja kukulaganga baana ngakkanga baana mpita ow'amabuusu, mpita omutamiivu. Bw'amala okuteeka omumwa mu ndeku agunnyululayo ennyonyi zimukungula empeke, then n'alyoka ayogera ebyetaagisa n'ebiteetaagisa, n'akola ebyetaagisa n'ebiteetaagisa. Tetulwana n'abatamiivu. Gwe era bino byonna by'oli mu kukola olunaku olwaleero okyasobola okugamba nti nali ku influence ya mwenge. Gavumenti ne bwegwa ggwe muwozi tukukeeza butabika okumanya oba oli mulamu bulungi omutwe gwo. Kubanga tulaba ebintu by'oli mu kukola olwaleero ne by'oyogera buli lunaku by'abatamiivu by'abagwi baddalu. Era muwozi tolitwalibwa mu kkomera oba tolisalirwa nga tosoose kutwalibwa butabika. Gwe tukulaba ng'omutamiivu, tukulaba ng'omulalu, kubanga mu buli kyokola na buli kyoyogera bya kiralu bya kitamiivu. Tujja sooka kutwala kukebera mutwe gwo oba gukola bulungi, kubanga si kiwa nti oba gukola bulungi. Olaba kitaawo bwe yali ayagala okufuga Uganda yalinga akwana obukwanyi. Tewaliyo musajja n'omu aligamba mukazi gwakwana nti bw'onanzikiriza ngenda kukutula emiggo, ngenda kukuba emiggo.
kitaawo bwe yali akyakwana olw'okuba yakimanya nti wano we watudde amasiga g'obuyinza yatugamba njabba kwatanga eggiraasi empisa ze twazitegeera amaze kutuula era ne bwe bwalinga mu nsiko nga mwe muli eyo Sweden mwewummulidde ng'eno babalwanirira kitaawo ye yali asinga okwogera obulungi kitaawo ye yali asinga okulaga nti agenda tukwatanga eggiraasi yamala kutuula n'alyoka atwoleka emizeegi kakati gw'atannatuula gwakyakwana obukwanyi tonnamanya oba tunaakukkiriza oli mutuwa oningirawo ze bw'onanfumbirwa ŋŋenda kukukubanga nkwasa omutwe bw'onanfumbirwa sigenda kugulanga nva bw'onanfumbirwa ŋŋenda kukukolanga bwe nti musiru kyoyo ayinza okukkiriza akufumbirwe ng'ate omuwoningiddewo ne mu kaseera we waali mulagidde nti oli wa mpisa nnungi waakiri empisa embi ozimulage ng'amaze kubukala omaze n'omumuzaalamu abaana mu makaago tekirinaamu sikiruzi zonna ez'obukulembeze kebe ya bufuzi omanyi kyagala kweyisa ng'ekifuzi naye era teri mufuzi musiru nga ggwe teri mufuzi ayogeza ttamira ayogeza mwenge nga ggwe nkugambye bino byonna by'oli mu kukola tetukubala ng'omuntu abikola mbu abeerero kyafu mbu tumutye nnyo era tumwewale ennyo eryo ttamiiro obwo bugwi bwa ddalu era bwe tuwamba obuyinza tukukeeza butabika tukusoosa butabika tetulwana naawe gw'oli njoka ya kitaawo ffe tulwanagana na kitaawo naye waliwo akaseera lunaku lumu muwozi kankubuulire lw'oliyoya bakuddiza essimu yo osiimuleyo buli kye wateekayo nga tekikyasoboka abasiraamu abo bagamba nti waliwo akaseera lw'oliyoya mukama akuddizeeyo omukisa gumu waakiri osaaleko waakiri okole tawuba naye nga tekikyasoboka olaba eyo essimu kw'oboloogera kw'osesemera ogenda kutuuka ekiseera weegombe okugikwatako olunaku lumu waakiri osaanyeewo akawuntisi zo oba osiimuuleyo bipositi byo nga bwe bujulizi obuliwo obukuluma naye nga tekikyasoboka gw'ate olowooza nti enjuba bwe yakatemala neegwa olaba enjuba mukama gye yatonda eyaka neemala neegwa gwe ki ekikulowoozesa nti gavumenti ya kitaawo yo terigwa naye ejja kugwa yensonga lwaki ffe tulwanyisayo tetulwanyisa ggwe kubanga gwe mugga kwose n'obusiru kwose n'obwonoonefu kwose n'obuwumba tuutu kwoleetera ettamiiro lyo essaawa yonna ojja kwegomba bakuggyeko essimu yo muwoozi Kayini Rugaba amina ojja kwegomba bakuddiza essimu yo ne bwe ziba eddakiika 3 zokka naye nga tekikyasoboka ekyo nkikubuulidde ne Mubutu yateekateeka omusika ne Kadafi yateekateeka omusika ne Ben Ali yateekateeka omusika bali luddawo olwaleero bagwa olowooza nti famire yammwe yeey'omukisa ennyo tesobola okukulembera ensi merenia mu nnamba oba olaba kisoboka kakati ne weeteeka ku baganda baffe abanyankola era tubakyawe kyekyo nno kye nabagamba luli nga njogera ku vidiyo y'onoomwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka babateeka mu ntalo lwakuba nti ffe tusengejja tukimanyi temuyina buzibu bano babeegonnomeka beefudde abeewammwe naye nga tukaaba kyekimu tewaliwo munyankole yawambye muganda waffe Edi Mutwe era tewaliyo munyankole agenda kuwalanwa olwa muganda waffe Edi Mutwe tetugenda kivugira ku ggwanga tugenda kivugira ku bantu ssekinnoomu abeerimbise mu ggwanga okufuna ababalwanirako nga basiga obukyayi n'okukomyawo olutalo lw'amawanga abanyankole baganda baffe tuwangadde nammwe muwangadde naffe ebibanyiga bye bitunyigiriza ebibakaabya bye bitukaabya ebizibu ebiri eno ewaffe bye bizibu ebiri ewammwe wamma tuli baaluganda abalina okubeera awamu okugoba obwannakyemalira bano si baganda bammwe yensonga lwaki Museveni talina kijja kya jjajjaawe eyo gyagamba nti ye waabwe ne bw'aba jjajja waabwe asooka tekiriyo ekijja kya jjajjaawe olulyo lwabwe lwatandikira ku kitaabwe Muzeeyi Amos Kaguta gwe baaziika eyo kakati gwe atalina kijja kya jjajjaawo mwankole ate ogamba otya nti oli munyankole
oyo atulage ku kijja ekyajjajja wa kitaawe Mwankola alyoke yeetekeko baganda ba aliena ayiga Lunyankole. Olunyankole baluyigiriza batyo, Olunyankole balusomesa batyo. Bano abatamiivu baagala kutuleetera busosoze mu mawanga, baagala kutukomezaawo genocide. Tetugenda kukikkiriza. Baganda Abanyankole tetuyinza bawalana. Abo bakoddomi abatuwadde era naffe betuwadde. Mwe mulwana ntalo zammwe, mulwana bintu byammwe, naye nga mwerimbika mu bannaffe Abanyankole. Omuntu yenna aveeyo okwogera then kitaaninge into obusosoze mu mawanga. Waliwo abasiru bano ba Frank Gashumba abagenda bakomboza obwereere bw'abasajja bannaabwe. Obusosoze mawanga busosoze mawanga ate n'erimu okkuba, ate n'erimu okutulugunya, ate n'erimu okulemaza. Tukiyite kyokki lwakuba nti ffe mutusanze tutegeera, mutusanze tulina amagezi, tusobola okwawula ensobi z'omuntu ssekinnoomu n'ensobi z'abantu bannaggwanga oba basseggwanga. Tusobola okubyawula. Temugenda kutulwanaganya lutalo lw'amawanga. Abanyankole baganda baffe, Abanyankole bakoddomi baffe, Abanyankole ba business partner baffe, Abanyankole bajeere bannaffe. Ffenna tuli mu lyato nga bweribbira tusaanawo lumu, ffenna tuli mu nnyonyi nga bwegwa ffenna tukola evvu. Bino tebiriiko Munyankole, bino tebiriiko Muganda, bino tebiriiko Mutoolo, bino tebiriiko Musoga, bino tebiriiko Mugisu, bino tebiriiko Mudama, bino tebiriiko Mugwere, bino tebiriiko Wesoroti, tebiriiko. Ffenna twakwatibwa lumu nga nseenene era tusiikibwa lumu. Kakati abagezaako okutusiika balina Kabila mwe beerimbika mbu baayo gye baagala ebalwanirire. Bwe bamala okulya bwe bagisiiga butto ku mimwa, tulya na bano. Bwe bamala okulya bwe bagisuulira amagumba, tulya na bano. Ate ojja kwesanga nga ffe Abaganda tuli yaddeko n'okusinga Baganda baffe Abanyankole, kubanga bano we babba basiga waffe ne batusuulira amagumba waakiri. Oba ne tubeera ba house gaalo mu makampane gaabwe, ne tubeera ba house gaalo, abalongoosa ku bizimbe byabwe bakirina. Oba ne tubeera ba sikaali ku geeti zaabwe waakiri. Ate ffe tuli yaddeko n'okusinga bali bannaffe be bagamba nti be bafuga eggwanga lino nga bakyasula ne mu buyumba obw'obusiisira, nga bakyayambala ne buttangira. Situbayinaako buzibu. Ffe tumanyi abantu abatusobezza si ggwanga ly'abantu lyeri tusobezza, kubanga n'abeerimbika mu ggwanga eryo abatusobezza ate si baayo. Nabwe ekityo muwozi tetulwana naawe, tulwana na kitaawo. Amaanyi go gatudde ku maanyi ga kitaawo. Gwe tukulaba ng'omugwi w'eddalu ku kyalo, omugwi w'ensimbu ku kyalo, gwe tujja n'okusooka okutwalako ebutabika nga tumaze okutwala obuyinza tulabe oba omutwe gwo bulijjo gukolanga bulungi, kubanga n'omwana omuto tasobola kulowooza yadde okutegeera yadde okwogera nga ggwe.